neisima fe abamu tutera kulabika mu mawulire naye tubeera mu mirimu egisinga eggwanga ng'okubuulira gavumenti n'abaagala okulwanyisa gavumenti nga bakozesa ebikolwa ebyokutta abantu nga bakuba amasasi. Mu generation eno gye tulimu eya buli omu okuba nga yayaanira bulamu, basebo ne bannyabo naffe abalowoozebwa okuba nti bakitalo tetulina kitiibwa kyanjawulo nga tewali bulamu. Ate njagala bategeeza ebigambo bino, wayinza okubawo omukono ogunenya abantu abayisa obubi mu NRM oba mu kuwagira ebibiina by'obufuzi. Ffe tetulinaamu nsonga nga naffe mulimu abatuufu nga Muhammad Nsereko. Wabula omusanga nga oli wa DP akuyisanga wa DP, ow'FDC akuyisanga bw'oyagala. Nsaba tusooka kaba omukulembeze. Nsaba pulezidenti antumye ng'ayitira mukama wange okukwatagana ne famire ya Isima. Oluvannyuma lw'okuva wano mujje ku ofiisi ekyambogo alyatayija namyalo mugende musisinkane pulezidenti ng'akomyewo okugoberera. Sobola kulema kikwogerwa kiŋŋambiddwa abasebo ne bannyabo. Bwe kiba nga kikiŋŋambiddwa njagala n'ekiŋŋambiddwa sijja kuŋŋambira abantu nebala nnyo. Nze Frank Kasero atwala w'ofiisi ya National Chairman mu Central Region. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kitalo nnyo kya mukama waffe Isima. Era mwenna abali wano muli bakandida tubakufa temuseka nnyo. Olwa empologoma erya muddo, empologoma terya muddo, erya ennyama, erya ennyama. Ennyama weegwayo ng'erya omwana gwayo, omwana gwayo eguggwayo nga yo kennyini efa. Kitegeeza ki? Kitega history sayidi gy'abadde awagira buli ssaawa neeranga ng'ate yo tulese wano mu maziga bw'atayiga era nakula mu mutima olinga mukimanyi ng'ekisinza basibako embeera endi mutya nnyo okufa. Naye abanaabali wange muli bazadde mwazaala abaana, nina mukwano gwange ebbala musijja mukwekerera. Ng'ebifo biri omwana we yafa naye yamuteekamu obungi busatu omwana yagamba okuwona. Nze nali nnyina mu ngalo bwe nkitegeeza Katonda yangaba obulamu. Kubanga ssente n'enningu tezisobola kukutaasa, ekikutaasa kiva wa Katonda kubanga eri gye wajjamu ku nsi tewagimanya. Kati bannayuganda bonna ekibasibye mu mbeera embi mubeera mukuba nduulu mugambye okumanya okuwanira eddembe lyammwe nga mutya okufa n'emundu. Mbagezako babalirako n'emukuma mu lwali because twababona fena bagenda bindaba mwana we nakola vidiyo abasajja abangulwa essimu awo n'abatudde mu tenti eri olwabambaganye tukulaga essaawa yonna. Naye bagamba mumpulirize bulungi tebbadde gye banzaala mumpulirize mukuba nduulu mu b'emesege eno. Naye bagamba ebbadde gye banzaala taata nzaala yafa, maama yafa, baganda bange bafa ate ne bafa sirimu ne bafa masasi. Kati bano okuba essasi obanyambye nabutafa na bulumi. Kitegeeza gye munaakubanga okutya, gye munaakubanga okutiitibwa abasajja bano ne mukuzimba beweetwa miliyoni 5 Isima abadde mwavuga abonaabona naye nzira kuzimba amayumba ekizibu kingi. Bino sobalina okwogera lwetufuna akazina abantu batuyogere muggweyade mukisalako abaibaina gamayinza amazima kumona abali wantu wali atagenda kufa, kumona abali wantu omanyi ngeri giwajjamu ku nsi. Zerobazirayo kampane banzika temukaaba mugambe bajageze kubeera Katonda kubanza enzirako. Zewasa badde mumanyi, zewasa Isima badde mumanyi bakulu mistake badde manyi banoonyanze. Bankubira essimu ng'adimbalira n'empandika okumala essaawa nnamba. Naye mubeera butekisi n'emubuuza baza bakula Isima tebakoze mistake tubaddadde. Egakiika. Naye gakiika. Naye bagamba bayinza okuba bakoze mistake baate banoonyaani abadde baddadde. Engeri wano gye weewunzikamu maama Isima nga yamusobya wano woyina ekigambo kyo nga Isima tannaba kudipaatinga okubanza enkusonyiye lilla ate nammwe abaamusobya
kakati ebisigalidde mmwe naalla. Ekyokubiri, isima gwabanja gwate weetaagibwa nnyo, wabula n'amubanja jangu otubuulire ne bw'oba omubanja 50,000 ng'olina obukakafu kiri wakati wo na Allah insha Allah. So katugende mu maaso, buli atalina wuzu teri abanja tuyita emirundi 3. Wali abanja abalina irizi mujja kwemulula mpola mpola. Omanya ati ogirina mutuviire mu layini gwe mpola mpola. Abakyala tuba tusaba mu waliwo azze isima amubanja tabanja isima gwabanja. Nze isima manja lwansonga tubadde tukola ku project tubadde tugikolako babiri ate nga abadde part of it. Nekyamukisa mulungi ngenza okujja wano nga Attorney General Mwami Kiryowa Kiwanuka akakasiza nti nno project eyo nga bwe twagibisubmitinga agenda kusigala nga bagituukiza, gavumenti egenda gituukiriza era omugabo gwa isima gusigale nga gwa isima. Sina abafamile mulala gwe mbadde mmanyi lwansonga tukibaddemu babiri nze naye. Kati mbategeezezza bankebere bafune emigabo gya isima. Taata wali omulala bannange mpita ogwokubiri bayita emirundi 3. Eriyo isima gwabanja oba amubanja. Owokusatu, eriyo isima gwabanja oba amubanja. Bas Sheikh bamama abali mu maaso g'ejjeneza tusaba busabi maama. Mpola mpola tubakwate bulungi mpola. Sinti buli omu amanyi. Tubakwate bulungi mpola bintu bya kuyiga. Abaddu ba Allah balina kamera mufe mu maaso ga Imam. Muddeko kusaidia yangu essaawa eno jjajja. Essaawa ziri 10:15 nga tolina wuzu tokuba isima mpewo. Va mu swala bw'oba tolina wuzu Imaamu jjukiza abantu takbiira ennya. Istawu itadiru watarasu abange tuterere twenkane bwe tuba tusaalira muganda waffe atalina wuvu oyinza okutayamama n'okubakuttako omulundi n'oyisa maaso ne ku mikono n'oyingira mu swala ya isima n'omusabirako. Abasiraamu simba mu layini osaalire ku isima, Allah amusaasire mu kabuli walaga. Ekiro kya leero kizibu nnyo eri isima. Tugenda kuleta takbiira nnya tetujja kusinzaawo nandibadde nga zisingawo. Takbiira esooka tugenda kusoma surati al-Fatiha ya alhamdu. Takbiira ey'okubiri tugenda kusaalira ku mubaka waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ensaalira ziri 7 ojjako lumu. Takbiira ey'okusatu tuba tusabira muganda waffe. Bw'oba tomanyi bigambo bisingawo gamba nti Allahumma ghafir lahu warhamuhu. Kwata ekigambo ekyo kyoyogera paka tusa takbiira. Takbiira ey'okuna tuba twesabira Allah tutaase ekikeme ekijja okujja oluvannyuma lw'omwana waffe okufa, muganda waffe okufa, muzzukulu wange okufa. Tugamba nti Allahumma la tahallimuna ajrahu wala taftinna min shay'in ba'dahu. Abange tusabire muganda waffe atalina wuzu kuba ku ttaka kubanga tokyafuna wuzu. Ayina ekizibu kye nga ye bw'atatambula na irizi tasaalira muntu. Yagamba omubaka omuntu wansi wasaalira abantu 40 40 people ne bakusaalira nga bonna emitima gyabwe miterenkevu gy'oli. Allah wansaawo akuteerawo ekitangaala. Baddu ba Allah tusaalire ku isima, tulambuleko kabuli ya isima ng'oli omu. Omubaka yalaba kabuli 2 nga zibonyaabonyezebwa nga tazimanyi naye ziri mu sheepu ya Busiraamu. N'agamba abasahaba bayi tukyame tusabire ku ono. Abange tusabire ku bannaffe. Basaba mwenda tusabire ku bannaffe nga tubatwalira salaamu nga tuze kabuli nga bali. Assalaamu alaikum dala qaumil mu'minina fa inna insha Allahu bikum lahikuna Allahumma ghafir ahad kubun. Ayina imani ajja kubuuza bwe yavaayo yali emmere mukuliisa emmere kulimu omukisa abasiraamu intabiu muzuukusa obwanga wammwe tuterere intabiu tereze enniyayo tugenda kusaalira muzzukulu wange omwana wammwe mukwano gwammwe ab'emikwano mwenna abange tusabire muganda waffe n'omutima nga gutebenkedde. Allah amusaasire, Allah amusonyiwe. Allahu akibaru.
الله أكبر. الله أكبر. وقبلين وحسنا دخلنا الإسلام. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر له ورحمه. اللهم اغفر له ورحمه. اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم اغفر له ورحمه يا الله. آمين. اللهم اغفر له ورحمه يا الله. آمين. اللهم اغفر له ورحمه يا الله. اللهم اغفر حينا وميتنا آمين يا رب. وغائبنا آمين. وخبينا ونسانا وذكرنا. آمين. ومن توفيت على الإسلام. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة عذاب النار. آمين. وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ensonga eddako nga twerekera isima baseeka bagenda kukamontana ne baganda ba isima. abagenda okukamontana baganda babiri kwegaddeko taata we. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ahora,